Olunaku olwaleero abasuubuzi basisinkanye President Museveni ku nsonga z'omusolo gwa IFRIS era nga omu ku bakulira akakiiko kano ak'abasuubuzi amanyikiddwa nga Mwami Kabanda ayogedde ebigambo ebikankanya mu maaso ga President Museveni. Ngenda kuba nga mbikuwa byonna ebibaddeyo wali olunaku olwaleero. Actually omukolo gukyagenda mu maaso naye nga bo abawogedde ensonga zaabwe ezibaluma, naye ye Kabanda aweereddwa olwendo lw'amazzi. Agambye nti mu bigambo byategeezezza nti olwendo lw'amazzi olwo alwesize, ekitegeeza nti abadde alina kyasuubira okubanga aweebwa mu ngeri emu oba endala okusobola okubanga afulumya statement efaanaganako bwetyo. Katufune byonna ebibaddeyo olunaku olwaleero ng'akulira abasuubuzi awaayo ensonga ze zibadde nkaawu nnyo eri mu maaso ga President Museveni, era katubifune n'oluvannyuma tujja kuba nga tukomawo twongereze ku nsonga ezo z'anaaba kutegeezezza mu vidiyo eno. Ssebo Oweekitiibwa President, Prime Minister, Commissioner General, abakulembeze mu gavumenti ab'enjawulo, abakulembeze okuva mu busuubuzi bwaffe, nammwe abasuubuzi bannannyini mukolo olunaku olwaleero, mbalamusizza nnyo mu linnya lya Katonda Kitaffe oyo ow'ekisa. Ssebo Oweekitiibwa President ayimiridde wano ku muzindaalo, nze John Kabanda ndi chairman wa New Generation ate nze President wa Federation of Uganda Traders Association Zifuta, ekibiina abasuubuzi abeegattira mu bibiina ebyenjawulo mwe beegattira. Ssebo Oweekitiibwa President, nyimiridde wano mu nnaku etagambika naye kansooka okuloopera. Buli ali wano akimanyi bulungi nti gwe nannyini buyinza era nga tumanyi nti ky'olagira tekiddibwamu. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga tumanyi bya tteeka, naye ssebo nkuloopera nti bwe twali mu State House walagira ebikwekweto ku IFRIS biyimirire, penalties and fines ziyimirire, abantu bafuna access ku accounts zaabwe. Ssebo tebyaba, nembuuza ani akulembera eggwanga lino? Ssebo omukulembeze w'eggwanga President, nze njogera n'amaziga gajula okunnyunguka era neerekereza byonna mbadde nina kuba na muhanemuuni kuba ndi mugole omubisi, naye ngambye kanzije kubanga embeera gye tulimu ng'abasuubuzi taata yennyamiza. Emisolo wano ssebo bagipima mu kiro ng'apima ennyama, ekyo kimanyi. Ne twetegereza nga import duty ku mawanga amalala bali ku 25 abamu 20, ne twebuuza ffe aba Uganda bali ku 35, twaza musango ki? Oli ku Babi Television Uganda, ensonga ssebo z'abasuubuzi. taata nkutegeeza nti omusolo mu Uganda values byakuteeseganya, obeera olamuza ng'alamuza olugoye nkuwa 2 nedda mpa 1.6 nedda 1.8 oba 1.75, ne tubeera awo. Kati omusuubuzi n'aba nga tafuna bwenkanya. Lwaki tetubeera ne value nga bagamba nti essaati ewa 0.1 buli muntu n'akitegeera? Ssebo Oweekitiibwa President, mu bwangu obw'ekitalo nga sinnaba kwebaza abatuyambye mu nsonga eno, enforcement yafuuka enforcement. Ffe abasuubuzi tuli bantu ba mirembe nnyo, naye ssebo olumala okkiriyalinga konteina enakawa, bennyini bova okusasula omusolo bajja bakulinnya akagere, oba okkirirayo ekotooliyo nga bakuba omukono nga bakugamba olagawa omusolo wadde value ntono nga konteina bagize nakawa ng'emalayo ennaku 8, omusuubuze awo tasigalawo, aba yagudde edda kuba ffe tukolera mu mabanja. Ssebo Oweekitiibwa President, fines and penalties ffe twasa musango ki?
omuntu ali mu mbeera yakweyiya n'obusente yeewoze bwewole n'aleeta ebintu ne bamukuba fayini $5,000 nga tannaba nakwogera ku kikwatagana na musolo gw'agenda kusasula kyokka ate ng'oli mu kweteekateeka odduke wa manerenda akuwole sente z'ogenda okusasula eri URA. Kati ne tukusaba ssebo nti olw'okuba ebizibu tuyina biyitirivu nnyo tufunirengayo era no twagiyise annual presidential visit kitegeeza nti n'omwaka ogujja tukusaba era tufuneyo olunaku oluki kati ngenze ku Mumpembe Ifulisi Omumpembe Ifulisi owekitiibwa president twajirwa kye bayita Omumpembe eyakola Ifulisi yali tagikoledde eggwanga Uganda bakola Ifulisi nga bagikoledde amawanga agali stable mu byenfuna ne wano mu ggwanga Uganda buli kimu kyonna naddala mu bizinesi ze tukola zakweyiya kati tufuna ekizibu olw'okuba abantu abakusemberedde si basuubuzi nga n'obusuubuzi tebabwagala kati omaliriza tofunye advise emala ku busuubuzi bwaffe ate ffe mwatusamba tteke kubanga ne mu palamenti mwatumayo omubaka ayinza okutwogerera ku nsonga zaffe kaakati lwaki tuyisibwanga bwana bwa mbaata ife tetuli bannayuganda ng'abalala ssebo owekitiibwa pulezidenti tukusaba nze ndi mukakafu nti olunaku olwaleero tuzze wano nga ozze okusitopinga Ifulisi mu maduuka agaffe esigale mu factory era bamanufacturers bo bali basanyufu nnyo ku Ifulisi eno kubanga bwe ngende wa manufacturer nga ngenza okugula ebintu bya $1,000,000 mulekera $18,000 nampa ebintu bya $82,000 ate neze $18,000 nazikozesa omwezi mulamba nalyoka zitwalira URA ssebo nga bwe wakuba Ifulisi n'ogiwogoloza n'olaba nga tesaanidde maduuka agaffe yimirira ku magulu g'ogikubira eddala teddanga naffe tusobole okuba nga tweyagalako mu busuubuzi bwaffe nga bannayuganda pulezidenti w'abasuubuzi nti weebala okutulondera abantu bano wammanga Genosale abadde musaale nnyo mu nsonga eno kubanga ffe twali tugenda okwekalakasa twasooka wuwe n'atulambika bulungi n'atuweereza omuwala bamuyita Alieti Namala atudde awo sepuritale we n'akola lipooti gye nkakasa nti wafuna bulungi minisita wa Kampala n'ayingira mu kintu kino ng'alina omwami bamuyita Katungi era abantu abo nkakasa nti ensonga eno bagitembeese bulungi okwekalakasa ne kuba kwa mirembe ffe tuggala buggazi maduuka ne tusirika tetukola bintu birala kati abantu abo wekitiibwa His Excellency tusaba era nabo bongeremu amaanyi okulaba ng'ensonga zino baziwoomesa mu maaso go zikoleweko mu bwangu ddala owekitiibwa Harriet Ntabaazi nga tannafuluma mu ofiisi yatukwatirira nnyo ng'atugaana okwekalakasa nga tulowooza nti ensonga zino zituuka kyova olabangu ddala nga yakafuluma eno ne tutandika waaka waffe ow'okwogera olulimi gavumenti yaffe netulowooza lwewulira naye nga maama Nabbanja oyo gw'olabaawo ebbaluwa ziwera n'50 mu ofiisi ye nga tatuddangamu n'emu kati ne twebuuza nti maama Nabbanja atenga Prime Minister Mulamba bw'atawuliriza ffe basuubuzi abaleeta emisolo aba agenda kuwuliriza ani sipiika wa paalamenti ow'ekitiibwa bwe tumulaba ku fulo ovu paalamenti aba ayogera ku bizibu by'omuntu wa wansi ne bwe tuwandiika amabaluwa gaffe tatuddamu wadde neegi bwe tusaba appointment tatuwa appointment kutulaba ow'ekitiibwa pulezidenti ssebo tuwa abakiise abatuuka direct gy'oli ebirowoozo byaffe bikolebweko kubanga abasuubuzi tubonaabona nnyo ekiro n'emisana ssebo kati mukama wange ssebo nga maliriza tulina ekizibu ky'abasajja bafeeke investors ssebo nkutegeeza nti abachina naffe tubaagala nnyo naye tubaagala babeere mu factory baleke kolanga bintu ate ne babitembeeya okuva dduuka ku dduuka ne babitwala Kaseese bakutira n'emirimu gy'abannayuganda ne tuba nga tetulina mirimu
kati basanyawo omulimu guno kubanga twasomanga nga batugamba waliwo chain of distribution nti omuntu manufacturer ate tabeera distributor taba wholesaler taba retailer naye abachina sebo batembeeyo ebintu okuva e Kampala paka Kasese ne bagende Moloto ne bagende Mbale kati tuli mu kubonaabona okutagambika ng'abasuubuzi twaza gwaki ku mulundi guli nakugamba nti abasuubuzi bano mulimu abakuwagira naye n'abatakuwagira bangi nnyo kubanga balowooza nti oluusi taata gw'obabonyaabonya kati tutuuse owadde ne oda ebikwekweto biyimirire owadde ne oda buli muntu afuna access ku akawunti ye ate tuba twakafuluma state house ebikwekweto ne biddamu abali mu bikwekweto ennaku ezo nabagoba mukono nga supermarkets n'amaduuka agamu bazeemu bagataddeko obukufulu tusaba ssebo ow'ekitiibwa pulezidenti yogera mu ddoboozi b'ofiiso aba gavumenti lye bawulira batuleke ng'abasuubuzi kubanga tusobola n'okwogera olulimi olulala naye ffe tetuli bannabyabufuzi ate tetuli violenti ebintu byaffe obiraba bya mirembe nnyo kkiriza nkuweeyo pointi ntono nnyo ssebo lwaki iflis tesaanidde kukola mu ggwanga lyattu ino Uganda. Ekisooka bakama baffe aba URA tebafolowinga bantu bali ku iflis kulaba bo bagikozesezza batya eyina disadvantage ki lwaki buli agikozesa akaagwa okimanyi bulungi nti iflis omuntu atalina network emala tayinza gikozesa ekirala obusuubuzi bwaffe kyama gwoba omanyi akakodyoko kokozesa okola amagoba kati kyejjamiza okuleeta abakozi bana batuule kukuuma kano aka iflis bategeere ebyama byo byokozesa te mu kusuubula kyenyamiza ensonga endala akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma abasuubuzi bali wiiki abasinga tebasoma kubanga baana babanaku bwana bwambaata akuuma kano keetaaga omuntu nga yasoma ekirala fe abasuubuzi boolaba wano tukolera mu mabanja agatagambika nti sente ezo zibeera za banka bamanerenda ne busako obubeerawo kubanga ffe mwatuma omukisa tewaliiwo banka gy'ogamba nti eno bw'ogendayo ng'oli musuubuzi ekwanguyiza nedda kakati akuuma kano ife abasuubuzi obeera okozesa kapito wa miliyoni 3 naye ng'osiiba njala olya kyaggulo kyokka lwaki kubanga sente ziri mu bizinesi si zizo kati bw'osembeza akuuma kano kebyo tekabimanyi kubanga ko tekoogera bakaseetinga nga ko kategeera ekigambo kimu kutunda ate katunda cash tekatunda bbanja ekirala bw'okolamu ensobi era ko tekabimanyi ate mukama wangu wa URA bwajja n'alyoka bw'okolamu ensobi nakuba fayini ya miliyoni 6 kkiriza obagaana yensonga lwaki olaba abantu abasinga bali wano nga balina fines and penalties n'ebipapula bya URA ebikuta accounts zaabwe nga babanja biliyoni 4 biliyoni 1.5 miliyoni 8 naye nga akozesa capital miliyoni 5 kati ne tugamba omuntu addukire wa pulezidenti ssebo ffe tetuli bannabyabufuzi tetwogera nti twagala kusuutiriza bantu kutulonda wabula twagala kulongoosa mulimo ssebo tuli mu nnaku etagambika akuuma kano kayina effugaddi kubanga tekakkiriza kukozesa installment ng'omuntu bw'ajja n'agamba nti engato eno ya mitwalo 4 naye nkuwaddeyo ebiri njagireeta akuuma tekabimanyi kati bakama baffe abaakaleeta tebasooka kulaba situation mwe tukulira ng'abasuubuzi bwa Uganda. Sebo pulezidenti nkakasa nti tenti ezatuweereddwa zijjudde abantu naye bakama baffe b'ofiisa oba b'officials baminimizinze abantu ne batugamba tujje batonotono ensonga eno tetusukka bantu mu 5
ye kulaba nga twamobilizinze ekitono naye naffe tusaba batuyisenga abantu kubanga laale ezibeera Kololo baziwa ne transport abantu ne bava e Masaka naye ffe abasuubuzi twaza musango ki batubuulire omulimu obusuubuzi bwe guba nga tegukkirizibwa mu ggwanga Uganda ffe tutegeere nti guno omulimu bagubaninga tunoonye ebyokukola ebirala kubanga ffe abatafiibwako ddala naffe tuli baana b'abantu ng'abalala. Sebo nga maliriza nja kusembayo n'okugamba ebigambo bino taata. Ifris efuuse ekizibu nti ife wetwogerera ng'abasuubuzi oliko Babi Television amasannyalaze mu bizimbe bagatuguza buguza bakama bafe abagagga bagasuubula n'ogula uniti emu 10,000 kati n'obeera ng'otambulira mu kunyigirizibwa okutagambika ng'olinga talina mukulembeza kulembera ky'oba olaba enduulu wali bw'ogamba nti muzeeyi abatakuwagira be bangi bakuba enduulu kuba balaba oyogedde bituufu. Bano abasuubuzi taata tuyambe oyingire mu nsonga zaffe zonna kubanga ebintu ne bwabyogera wano tebikola. Nze nga Kabanda pulezidenti wammwe banyabo ne basaba abasuubuzi ndi mu bweraliikirivu kuba ndi konkoshuwa nti pulezidenti agenda kujjawo enkola ya Ifris naye ekiyinza obutateekebwa mu nkola kubanga ne bwe yasitopinga ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Enkola eno eya Ifris nga njogera amazima ga Katonda mu ggulu nga sibalimba nagezaako nnyo nze njiyige yannema abasuubuzi bange nengezaako nnyo okusindika abayivu abali mu futa byagaana kati ne tugamba ani ayinza okuyiga enkola eno kubanga kali kuuma basetinga kasetinge sebo eno enkola oba system gavumenti bwe banga yagiteekamu sente nnyingi bakkirize ekole mu bamanufacturers fe abasuubuzi tuveemu tusobole okukola bu bizinesi bwaffe nga tukyayiriba. Abakuwa information nga bakugamba nti tuli bayiribi tebakulimba tuli bayiribi abaddala abataliiko wadde ekibuuzo kyonna ebintu obijjawo ono n'ogenda ewooli ng'onoonya kwawulako siringi 10 kati twewuunya esebo bampadde ku lwendo olw'otuzzi era kandwesiga endonywedde tusuubira nti enkola eno ya Ifris ejja kusobola okubeera mu factories era bannaffe abo bagyagala tebagiwakanya ate beerabika ebakoledde naffe tulirwedde okusasulanga vaati omulundi gumu mu factory nga bwe wagamba tulirwedde okusasulanga vaati nga bwe tubadde tumusasula nga ebintu biyingira mu ggwanga tulyoke twetaayize eno naffe kubanga this is our country. Abachina bagyeganyizanyizaamu nnyo n'okusinga ffe bannayuganda. Muchina nakuba oluyi ku streeti z'e Kampala olw'okuba omugambyeko nti lwaki otembeeya jiini omuchina n'akubogolera enkya najja n'akwata jiini gy'oyina ku dduuka n'agikoppa n'agenda n'agyozaamu echina n'agireeta ye ne batamugambako n'akubogolera buli kimu kyonna n'otyoboolwa ng'atali munnansi. Mbebaza nnyo okumpuliriza sebo president tukwebaziza nnyo amawulire amalungi g'otuleetedde ag'okusala emisolo. Bannayuganda naffe tusobole okweyagalirako mu ggwanga lyaffe ku lwa Katonda n'ensi yange. Nsigadde nze John Kabanda, president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta. Webale nnyo. Oyo nno yabadde omukulu Kabanda akulira abasuubuzi mu kibuga Kampala era y'omu kwabo yabakunga basobole okuvaayo balage obutali bamativu ku nsonga y'omusolo gwa Ifris era nga bakulungula ebbanga eriwerako ng'amaduuka
Maggale mu kibuga Kampala. Kino era twakibatuusaako obutereevu wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Wabula bibagenda okubanga bafuna nga feedback oba kyewandiise etteeka erigenda okuddamu nga liyisibwa ku musolo gwa IFRIS, byonna tugenda kubanga tubikutuusaako wano ku mukutu gwa Baby Television Uganda. Ekinteeseza obubaka bwe buti olw'ensonga nti ffenna tuli bannayuganda nga n'ensonga z'ebyobusuubuzi